mumanyi Kasolo laba ebintu byo osika eriyo kati akalimu nkakwasiza ndagala omulimu ogukole na mutima nga teri kweraliikirira olaba otya tandika eki kalimu nja kukatwala n'olwaleero taata nze ndi bubi wono omwana ndi bubi wono yenyini nze tandika nakunfunira kanamba kukasimu genda kagula bwewokaleetera nga nsosira bwe tunyumya nga ntuma kitegeera kalimu nja kukatwala guno gwe mutego ogw'okubyo masavu we yeekyangira nnyina wenzirukira sakala kubeera ajalanya nga nawe eby'eddungu tebinyuma ng'oli bw'omu kitegeera ofu enyuma ogendako ku biiki bannange n'owumuza ku bwongo kati ensono ndi wano ndi mu kurelaxinga ndi mu nsenyu neezanyira wewekanfugwako zonna mpulira obulamu nengera ennyanja bantu bali mu kweyagala akwankwano kange kali eyo kali Rafael Kaima kajja musika bambi Mesika kabaddewo era ffenna wano ne tunyumirwa n'ebintu tabimanyi nabimanya asana gena nenkalabako nina okuyiiya kabe nga kavaayo kabambi kajja kanyumirweko kukakakikakivaayo kaliko kibonaabona katuye tulabe ajja anyumirwe ku bino bannange ayengera omusenyu gwenna guweweera obeera atalina yate ennaku n'emutuuzi waw negera ennyanja kagendeko mu nnyanja nzisiina gabonaabona negera amazzi
Bine kukuluma duyiro tumwekolera ire nyingo mama Hi. Yes, sorry. How are you? Fine, thank you. Where are you from? Are you from Kenya, Rwanda, Uganda, Nigeria? Why? Takalinga Kasolo. Oli mu Sudan? Zina Uganda. Olembwa z'abaana Uganda mu maziba. Ate sibuuza kubuuza. Ngugamba otya nabyo oli waneno kanga ndaba webonera akanzibuuza. Ndi bulungi sikugamba otya. Ni bulungi. Obeera kumpi wano. Edda saba nazaawo. Nga abeewaka bagamba batya. Balungi mpozi mwezi. Naffe gye tuli mpolampola. Nze abadde abuuza. Okubuuza ki? Kati omuntu yayagadde okugerako okumpi akola ki? Naye ffenna tuli bana Uganda. Osiko nga naawe oyagala ba Nigeria nga banaagala. Engeri gy'oyogeramu wenna tulina. Nsonyiwe mba njogeddemu bubi naye munnaaye. Ewaffe tulina engombe emu timunnaye olaba ekintu ekirungi nga wali agadde obeera nakyo. Tokirinda ne kusooka kwetulula kuddeeri. Tuukira ku nsonga. Kasita otuukidde ku ensonga tuziwulidde. Naye gwani tomanyi nali nnyambwe ate oyagala okula. Yayaga. Eddungu. Omanyi nnyo. Amanyi gagenze polisi. Fayo kale singa manya kugaba. Ekyo wangisookeddeko. Nze nabi. Bikozi baba basira. Naye ngenda bikandi ku bwangu. Olina ekirala ky'oŋŋambayo? Kale mpa ku nnamba osanga tunaddamu ne twogerako ddala. Ennamba yange ogyagaza ki? Oziwandiisa oliwa byakulonda? Ng'omuntu yalabadde okubeerako okumpi Saba mbadde naawe. ngenda genda nsaba nkusiibula. Nabiira, kakyogamba ogendagenda bugenzi bwo. Bwe mbadde nniize bazze. Abantwalako kuba obudde Mama, bugenze. ng'oli mukambwe nnyo. Olwo tukoze tutya maama? Byaki? Kale mpa kanamba kati sijja kukwogeramuko. Gwe abampa ennamba yo. Njakufubira. Nabiira, erinnya eryo nga seppya. Nabiira, mpozi ne James yangambye yamuyamba ye Nabiira. Erinnya eryo seppya tekabanga keekano. Nabiira. Kasita enamba ngikawadde kanaggweramu eyo. Kanaggweramu eyo. Kiki nga toli mu mbeera? Oli fine? Nze nijjoni byabuka. Nze nijjoni ani? Nga wanneegaana wano nga omukwano gukuli bubi guyika buyisibwe guti byaggwawo ku ddiiro ki? Byakwa. Like for real? Byo. Nga tewalunyumiza olwo. Watya nga omanyi nja kuyisaamu eggaali. Nga nakuwoninga ku mwana attu oyo. Ate maama ali mu mukwano. Tofunye omulenzi w'oku Dubaaya. Wajooga nsi. What went wrong? Naye nabiwulirako nsi. Nsonyiwe. Wawulira mbuki? Mubba. Wawulira mbuki?
Mpawulira. Mbu kingamba. Tekisoboka. Ani yakugamba? Okay, wabiwulira but from who? Tukugamba otandise kwewakana. Wangi mada. Nze newakana ku muntu gwe nali nkugaana ate ongamba mbu mwagala oba namulina mwagala nze. Nange namusalawo munange mumuleke. Olwaleero nno katono nnema okukola. Oba ntunatulamu ssente eziri mu mabanja mpitirivu. Abaana bano basoose okwewola. Kyokka nze gyenzigya ebintu baagala ssente. Wano ke kabe katungulu tewali akakoola. Bagenda ne bakwasa ekisa ne bajja nga bakukaabirira obawole. Olunaatuwa omusaala tugenda kusasula. Nnaalongo tugenda kusasula. Olubasasula toddamu balabako. Leero ku luno ekisamu ankikendeezeeko nsigaza abo abatini naye nga basobola okusasula. Nange ebyetaago bye nnina bingi neetaaga ssente. Buli kimu wano kya ssente, renti, abaana kusoma, abaana bagenda kudda kusoma. Naye ssente zonna ziri mu mabanja. Ku luno bannange atalina ssente eri kuddamu kumuwa emmere yange. Kubanga ssente mmanja nnyingi. Abamu sikyabalaba nako tebakyajja kuba bamanyi mbabanja. Naye bw'abanga ali bubi najja ng'akaaba ate olwo ekisa ne kikwata. Naye kati ku luno ayina kusanga nga si oli Nnaalongo Katogo bijja okubasaagirako. Atalina ssente teri kumuwa mmere ku luno. Abanja ngakooye mbutuufu ngakooye ssente nnyingi. Abaana bano bagala kunziza Kyaddondo nga seetikidde Kawande maze okubalaba n'okubanga mukambwe kati ebituuze. Naye Kasolo mmanyiiriddwa. Noono gwe mbadde mpita mukwano gwange. Naye kati ate ali ku mukazi wange. Jantuma. Ozi mugambye omulimu nja gukola naye. Mukazi owange Jontuma. Nyonyo ani namusanga mu group ngenge basket stocks olinga engatto. Mana naye ate amponye omukazi owange gwe njagala ali mu birowoozo byange Jontuma. Ndi mukazi munne oli okuntumeyo muno genda omuŋŋambire. Naye oba lwakuba nti nkola omulimu gwa layisi ntunda matooke, ntunda mukene na kawunga. Kyekimanyirisa we oba lwakuba akabiri katini. Mbonye. Naye kale tewali buzibu. Naye mpulira omutwe gumpuuma naye sirina kyakikolera. Naye ndowooza kanoonye ku Nnaalongo ono mwebuuzeeko gonna amagezi ganampa kuba ye mukyalo omukulu gwe ndaba. Nnaalongo Katogo ono ayinza okunkolera nende mwebuuzeeko ko ndabe. Otherwise kyali amanyidde kensiriikiridde mbadde nnyinda mutuuzaako. Anyway ngende noonye Nnaalongo kyekiri wampulira ekindi mu mutwe kyo sikitegeera. Nze nasalawo mukulekere. Yena nayogeza ennaku ey'ekitalo. Nze omusajja osimwagalangako munnaye. Wemba mwekyawa byammwe. Neero ojja bbingamba osaaga kuba nina okumanya ensonga lwaki mwekyawa.
Kandinze bamani binga. Konze kati nja mukuleta. Ina ne mukutie. Tegamba nawe wakikiriza nti it's true. Bye wadozo okungamba nkubiri. Kuba tetulisisinkana mu ddembe ekyo kyo kyagaana. Ngenda nno. Olina kyakyo ngamba kuba ngenda. Mbadde njagala kugamba ekirala. Ompe kumagezi. Ati contract ena okumbwako. Nebulayo bbanga ki? Obadde opulaninga kufuluma oyagala sigalayo? Baba yagala nyongerezeeko. Nyongereko omukono naye. Mbeera gye ndi mubadde ng'ogiraba. Eri togula kyakule na rating. Neegulira buli kimu. Bw'olaba kikufavoringa oba. Bw'baba babale tebakuyisa byosobola sigalayo. Ani badde nsigalayo niyemba. Eki. Nabantu obimanyi. Obikooye. Kale yantamisa. Si wabi walungi naye. Tegamba baba yabadde yakulya obubi yakutamisizaayo. Wakasavingawo sente mmeka ezigenda oku like renting kulyako okunoonya mulimu ebyo bino bya commission obimanyi. Nze ne bwe ngenda ndowooza wala nyiizeemu naye tekisoboka. Ogamba otya Fred? Mwende obadde ombuzeeko. Eddungu likunyiriza Fred. Eddungu litutambulye, eddungu twaligonza. Era mwabalifunyeemu. Twabafuula waka. Mwabalifunyeemu. Tutya. Naye biwulirayo mu baby space gye mbinayita baaba. Kikyate. Ayayayayayayaya bangamba zipu tezikyanywera tokyayambala mpale za zipu kwegamba storage engamba Fred wange gwe manyi nga bakimba musala ekigambo. Erya ddala okusala kigambo naawe. Ekigambo Fred nkutegeera Fred. Naye kino ekyana kino kya Irene simanyi naawe era gy'oli. Awo bubba bwayide navaayo ddeeyo. Ewa Irene wavaayo dda? Navaayo dda. Okakasa? Ati ndi kubirala nnyo Dubai bunaku ayiwa. Okakasa? Dubai bunaku ayiwa. Sabani okakasa? Eyo navaayo dda. Bangamba gali matwalo gozi n'ensika mu maaso. Kyayiri ekyo. Anyway nange naki nga bw'obimanyi lwakuba byayita ne bize. Sika mu maaso nga saagala tukola idingi. Ate kati eby'eddungu obimanyi nawe. Nti nali njagala kufunamuko kyakutwala waka naye olowooza kirabika. Oyagala kutomera muganda wange. Okakasa? Wano bajjawo omuntu. Ku ddungu? Oyagala kufa nga tolwadde? Ekyaddala? Olwo nno Kasolo waabwe jjukira nave waka sirinayo kaana olwo njagala nzije wano omukyala ntwale afumbe ettooke. Wantuyisa mbuyisa ggaali. Tuyisa mbuyisa ggaali baabwe. Ebintu bino Kasolo takwata simu zange kiki? Kasolo nagezaako okwogera ku mwalo ono nandaga nti waliwo embeera oba mumanyi oba sisita we okuva kwolwo takwata simu zange ne bwe mba muyitira bizinesi. Kasolo ono tufa neeraliikirizaamu naye kansuubire omulimu nagumwa kansuubire nti ajja gukola ekizibu butakwata simu wona. Nange kati oyagala ntandika nali nyweredde ku kya Irene kino ngamanyi nti naye ngenda okiraba nga kirimu bino ate ngenda ogawulira nti ne Fred yaliyo Malezi material ziri Kampala ate gwe eno otwala eri. Obako ekikyamu. Aye nno mbadde bwino. Tewali naawe. Kati ekitegeeza tukole tuti. Ate Dubai bunaku ayiwa noyisawo leero enkya n'okwata ewala. Bunaku ayiwa. Ate bw'oyogera bw'otyo nina kye okalina yaawali waliwo ekipya ekyazo manyi bino biva Kampala. Kikyalimu olw'Ekampala kyakalinnya ennyonyi. Nakigambye amatooke 6 ga 10. Amatooke 6
kwetaaga kate kane ngamba kati kino nsobola kati ekyo ddira mu abiri mampita oba wayisedde oge wano azibalabalamu ebiri gye Kampala nge gyawadda sobola bambadde nkunoonya nga nkwetaaga kuba kati gwomanyi bupanya bwa muno ne message taziddamu tobanga naye amwagala omanye ensinzivu abantu babeeraawo nga beekwana nga tomanyi ate n'omusula mu bizinesi naye ngenda mukema oyo olugamba asabukasabuka nja mukema ajja kumbuulira naye kinuma okuba nti okuva lwe twayogera ku nsonga ziri taddangamu nakunyega nza okuba nga n'ekiwala naye akyagala kuno ku ddungu buli alaba waayitira talobamu ayanguwa kigenda kunnuma nnyo kuba nina okusuuza emitego gyange egiwerako saagala kubeera bw'omu ku ddungu kuno kankubeko ogusembayo ku luno bw'ataddamu siriddamu kkubira Kasolo nga mwesonyiwa manya nti bizinesi gy'alina mulimu n'omuwala oyo naye amwegwanyiza simu esembayo eri Mr. Kasolo kasita taddamu kukwata simu zange manya nti kye namugamba ku muwala ono kyamunyiiza ye oba bamuyitaani ono sobeera takwata soloka nkwesonyiwe olayika naawe wamulaba ng'oyita simanyi bwe naasinkana tujja kwogera nka naamusinkanamu tunaayogeramu ndabe naye nga nkakasa waliwo embeera nze nagumala wempedde obona gwe nina bukola bugeyana stress yaki asijja bikugamba leero yegwe wagambye bowa sente zajja ali mukubo nazo wawaye nkoyo okutereka obusente bwe naabulya kozi wamukubidde dda namukubidde ajja so tumulindako awo katono ajja twale sente ze munnaye sente zituve mu ngalo zino tunaatera okuzirya tuli bagumu singa twazirya ate singa nze nazitereka kyokana bwe kizibu ekyandizze nga nsooka ngamba kansomoleyo ekikumi ugwe gwe birondi wange wangi maama gwe waddirira jowa wafuna omulimu naye era mukyatereera tonsumbwa okukaaba tekuggwayo okukaaba tekuggwayo era balina okukaabakaabamu awo tukaabanga ebizibu wakakaaba tutuno nokimanyi nti gwe nkumanyi naawe nkumanyi era fe tukumanyi banange gwe nkumanyi gwe Irene wansanga eri guyuniyoni era olukunulidde bwe nti omanyirawo kati bwewangamba ku simu nze Irene kale manya gaba mangi ekyaddala tekinzijangako muntu eyo naye olukulabyawo nomukyala nali mulabyeko kati noono naye mumanyi ono mukyala w'omukwano gwange namusalinga ne mukwano gwange mukwano gwange ero naddimbaawo naye nensinfunda ekyaddala yo funda kituufu enseno yonko ero nagenda osenamulaba ali ati akimanyi nti olowooza kunsisenga era olukwano ngenda kugenda mumugambe nti nkulabyeko tekirina buzibu olwasaba kayima waliwo atya wavaayo okyaliwo emirimu gigenda ndija sinafunyemu kapoofu nenzija alabe akuba nakubira obundi nasimayo ate naawe nambula ono mukwano gwange wakushima kyova olaba si kirungi kweyisiza ku bantu era weyisiza bubi ku muntu ate nje yalina okukuleetera esebo gye tuli mpolampola naye omugulu Kasolo ekintu ekyabbange ng'okiremezaamu nnyo
okakasa omufunidde omulimu bannange mulimu ki ng'essanyu linzita bannange w'amatooke kutunda amatooke kutembeya amatooke ku Dubai nedda no onvumisa n'ebiti mukulu Kasolo byonga bemizi bintabudde nedda naawe nakugamba emirimu gyali mugimubonyabonya ate kakati omuzza mu matooke kutembeya amatooke ku Dubai naye mukulu Kasolo nedda tolife ongambye n'okugamba nno teguliko commission ibyo nga ndowooza olina omulimu gwe wamufunidde mukulu Kasolo ngenda nakujjako nze kuba olinga alimu okunzanyisa kansooke nkujjako sibitegedde byongambye kale tungamba muno nedda tasobola okutembeya amatooke ave mu ngamiya okuzikama atadde mu kutambula mu Dubai omusana gw'eddungu gumwakeko nedda mukulu Kasolo onoonsonyiwa naye kankujjeko sijja biso bye nze jukira wanga sawa passport nebagitambuzanga bagirenge naye wali era namubuuza nemugamba wamulese mulamu yabikugamba nali sigireze nali ndaba yomanyi kyenaliko munoonye emirimu tubitegeera si byangu kati kulembeza Joani yagenda dda banga ngalise nanoonya omwana oyo naye oyo omukyalo oyo yamuka nankozesa appointment nentuula ndowooza yali mu ntegeka mu biseera ebyo yatulavulinga esimu ze tetanafuna ndala ebyo emirimu era bw'obimanyi nga bwe wabirabaano osanga nebyo bikyamu balubizaamu abantu teboogera gye balavugadde oba mumungwese ate kati oyinza oba mulina obukodyo bwe muzannya alina bye yabagamba mwalina ensonga yonna gye mubuuza yali mukwano gwange engeri gy'ogiradde yali mukwano gwange yannyamba naye nga mwali mwagala kijja ku ddaala eryo ate tugambye taliiwo ate olina yagala muwa ebintu nze nga n'okwekengera neeke yiye ebbaasa gye yatulekera yange kati twandibadde tugiwandiwe olina ebibuuzo bingi ansantambuuza mu andi naffe tuba tumanyi ebintu ebibeera mu busimu mukyalo muba